naye ku bintu byankoze n'okwagala okumpa obutwa siyinza gattibwa naye olwokuba nafuna omukazi omulala n'enzaala abalongo n'akomawo ogwokubiri n'aŋŋamba wano banziikanga era mukadde yeggula bwe yaleese abasirikale batukuba ttiya gaasi n'agaba muwa abaana be nemugamba maama oba oyagala baana bo bazzukulu bange kale batwale naye bamanyi babosco nze nangisigaza owange n'agamba n'addayo nawe yeekweka mu kiruma n'atuyiira abasirikale zadde ziwera essaawa 4 kadde ono n'abasirikale ne bavaawo ne bagenda naye nze ow'ekitiibwa omwana wange kyeyayogera omwana wange nteekwa okumuziika mu maka ga taata we kuba yeeyasika nange we balinziika mukadde bw'amanya nti abaana bazzukulu bange baziikibwe ku kitaabwe ne jjajjaawe nze sijja kusituka genda eri mu ttale kusabira mwana wange nze ndi mukazi munaku ekifundiko by'abaana bange bibeere wano nange bajja okumuziika byebyange maama yali agala gattibwa naye olwokuba yazaala kuba yabalongo n'agamba n'atabula omutwa era omukadde alabadde takyalya nawuwo mmere ng'amutya byebyange olamusi atwala ababbe abati yabazaala bosco oba yazaala walala akola endagaano ti abaana si ba bosco bwe baba ba bosco babaziike n'ekitaabwe omwana wange yali amuwa obutwa n'ejjanga akaaba olwokuba yazaala kwona abalongo n'ondaga emirundi 3 we bali muziika ku kitaawe era yasikira kitaawe nibwagamba nti kiki atwala abaana be nange nsigaza obwange kyekyo mulamuzi bannaye bannayuganda bannaffe nze ndi musajja w'e Masaka ddala nzaalibwawo Bukunda ndi musajja w'e Masaka Mr. Bitande yafudde Bosco abadde mukwano gwange nnyo era n'effiso yange yagikola emitayimbwa naye ab'eŋŋanda mulekeraawo okwagala omuntu afudde ab'eŋŋanda temuyamba omuntu ne wabulako ekyokulya temumuwa nze nayavuwalako emyaka 3 nga Bitande oyo yangulira ekyokulya naye famire yange atempa wadde akawunga wadde kilo emu Bitande oyo atobye ne nnamwandu atobye ne mukazi we agamba Bitande bamuziike ewuwe n'abaana be maama alwanira omulambo ne baganda ba Mitanda maama nno teyali badde mukyamu ne baganda ba Bosco abadde batamwagaliza be bamukamula tewali kye bamuyamba kati balemesa nnamwandu okuziika bbaawe ne batuuka n'omugoba mu kika abooluganda mwetereeze mulekerawo okulwanira abantu abafudde abantu mubaagale mu bulamu bwe baba temubaagadde mubalekere bakyala baabwe oba babba baabwe bababeererewo kati nnamwandu ye bali muziikawa baawe yagula we bamuziika mulwanira omulambo mulwanira ebintu singa byebatuganyabula ovanga ku mulambo gutwala mu kooti ebasalirewo ani gwe babeera baguwa okuguziika ebyo bye bituukawo naddala ng'oli mugagga ebyo bye bituukawo mukazi wa ttungoozi nange ab'eŋŋanda kati nno olutalo olusinga luli wakati wa maama ne nnamwandu kati obuzibu bwe buli nti abaana bafudde wamu ne taata wandigambye nti abaana weebali abaana bo abasaidinge ne maama waabwe kubanga abaana kizibu nnyo okusaidinga ne jjajja bandibadde basaidinga ne maama waabwe singa abadde baana nga bebafudde wandigambye nti omusajja omugagga Bosco ye waali agenda laba ekyokukola naye omugagga yennyini yeyafudde n'abaana be ne bafa kati right now nnamwandu agamba omuntu mumuziike waneeno we yagamba n'abaana be maama ye agamba bannange tukolerere obulambo bwaffe
ne munne wetubukolerera tutyanga Bosco we yakoleredde akalambo ke nenira waliwo abantu abo abalala babeera basigadde nga balamu sooka olaba embeera nga weyabadde mu kooti nga balwanira omulambo naye wano ku SMX Media Tamale Nalongo Nabwira avuddeyo okubeera ng'akuwonya abasawo abafere ensonga zonna ezikusibyeko akanyaaga nsonga za ssente zikuyitamyaganya gyangala onoonya mulimu nsonga za bufumbo nsonga za ttaka ajasobola nnyo okubeera ng'akuyamba mukubireko ku enamba y'essimu gy'olaba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere.